nothing. There's nothing. So what are you still doing here? Wait. Hello. Those people are inside there. But this is our place also, eh? These are our premises, that's why we are here. Are you saying we can't access here? Eh? Tuli wano kutinga lodi tugenda kuziikirako kiramalisa abirye ndowooza olaba mwate samwera ndaba kali mu also used our washrooms and left them very dirty. This is the office of the president at the school. So this is how they forced their way in after they broke through. The one where was the way in the sorry. conducting the sessions of our students. All that was taken away. And of course, they moved on to all down to the other classes, breaking through them and vandalizing the properties, more so the property of the students. But before they moved to the classes, they moved with the data of our students that we have. Tukyalina bannaffe abakyawambiddwa, in fact ne leero bawambyeyoko abantu baffe abamu nga beekwata kimbuza amagye ate nga aba gavumenti bo bambala combat uniform ez'amagye tewali kibatuukako. Tugamba muto abantu baffe tebalina musango yadde. Abamu be bakwata ne bano aba Election Management Committee abakyala babatadde, wakyaliyo Rovans Lwanyaga, wakyaliyo Eddie Kayabula, wakyaliyo n'abaana abalala Bakinobe, Akireyo bamukutte, Smart Muyuda n'abalala bakyawamba n'abalala olwaleero. Ne bagaddafi baani. Ffe tugamba nti bw'oba oteebereza nti omuntu azizza omusango, teeka lirambika bulungi omukutte otya era omututtewa mu mbuga z'amateeka. Seeyo muzito kya kyemba kati bano babatwala eyo ne babatulugunya eventually ne babata. Tebabadde na police bond, kitegeeza bye bakola bya bumenyi bw'amateeka. Tubanja abantu baffe kubanga tebalina musango. Era ne bajjamu kompyuta n'ebintu ebirala ebibadde mu office ye ne documents ezibaddemu ez'omugaso nazo ne bakulita nazo. Operation yaabwe ne yeeyongerayo paka mu classes abayizi baffe ze batuulamu. Ebintu byonna ebibaddemu ebitabo by'abayizi n'ebintu ebirala ebibakozesa byonna basobodde okulita nabyo. N'ebintu ebitono ebibadde bibanyiiza nga faani era nabyo basobodde obikuba ne babimenya ne babijjayo ne basobola okuba nga basobodde okulita nabyo. N'olwaleero tetunnafuna nsonga ebakozesezza ekikolwa eky'obutemu. Era so bagenze mu maaso essomero lyaffe libaddeko n'edduuka eririmu merchandise w'ebintu byaffe eby'abayizi eby'ekibiina ebintu byonna bagenze nabyo. Batero tugamba ku bintu bya overall n'ebirala. Batutte t-shirt, batutte enkofiira, batutte ebintu branding ekibiina kyaffe byonna ne bagenda nabyo. So tebalina kintu kye balese mabega okuggyako ebizimbe. So batutte sente. Waliwo sente ze batutte ezibadde mu dduuka era zenkanankana miliyoni 2.5. Era ye munnaffe addukanya edduuka lyaffe era wamu ne bayingirira office yaffe wano era ne bajjamu miliyoni 2 ezo nazo ne bakulita nazo. Ekavule naye olwokubanga abantu bano kye bakola kya bumenyi bw'amateeka mulabye tutuusaawo era nga tebaagala tuyingire ne bakuba bannamawulire abamu emiggo babadde ne biwaya
ne bakuba bannamawulire. Kakati bw'obanga kyokola kiri mu mateeka, munnamawulire okuba waki ffe twakisensinge. Naye of course tulemeddeko ne tubagamba abantu mmwe kino kitebe kyaffe, ffe abakivunaanyizibwako era twagala kuyingira biki bye mukukola. Ne bamala ne bafuluma, bangi babadde mu ngoye ezaaleeya, n'abalala babaddewo tetumanyi biki babadde bakola wano, baplantinga oba bateeka mu bya spying oba biki. Of course ne baba nti bateekawo ebintu ebyokubega, tebalina kye babega wano, tewali kya bumenyi w'amateeka kye tukola wano. Buli kye tukola wano kya politics era nga gavumenti twagala kugikyusa mu mateeka. Naye tukyagezaako kutegeera oba bya bulabe ki ebirala bye bataddetaddewo, tujja kubinoonyerezaako tubategeeze. Naye ffe kino kitwongera buvumu, kiba kiraga kye kituufu. Otherwise baali badde tebatukolako lino fujjo, naye olwokubanga oba oliawo akazito bakawulira lye fujjo lye bali mu kukola, n'oluma ekitebe n'omenyamenya kugamba ng'olaba just bazze kukola fujjo kulaga nti kaakati katubimenyemenye banaakolawo ki, kubanga mulabye damage, extent of the damage yonna tujja kukola stock taking tubabuulire. Naye ekisinga byonna kino tukivaamu n'obuvumu obusinga bwe tubadde nabwo. Musibe mutya bonna abatulaba. Leero 21 February 25 twagala okubatuusaako press release yaffe wa Uganda Police Force nti olwaleero tukoze ekikwekweto wamu ne ebitongole ebirala ebikuumaddembe ku bitongole bya NUP oba ebitebe headquarter yaabwe ya Kavule ne premisi yaabwe mu eri Kamwokya nga byonna biri mu Kampala. Bino ebifo tubiteebereza okuba nti baadde babikoleramu ebintu ebitakirizibwa mu mateeka, era nga abantu bemuwulira nti balikola searches oba okwaza mu bifo ebyo basirikale baffe aba Uganda, era tujja kuba tubatuusaako ebinaava mu operation eyo gye tuliko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. I called the IGP and I told him that under no circumstances should a Ugandan be executed or killed when he is in handcuffs or unarmed. I regret what you said, that Ugandans were gunned down on mere suspicion. This is contrary to my policy directive, and I've called for a report of the incident. And those responsible will be held to account in accordance with the laws of Uganda. Secondly, it's unfortunate that the police should interfere with the activities of a member of parliament duly elected. That's not the job of the police. Stopping a member of parliament from addressing his or her constituents is the job of the constituents who elected him or her in the first place. A member of parliament does not have to ask for permission to carry out his or her activities in their jurisdiction. So, at a certain stage, I will ask the Inspector General of Police to explain what happened. This is contrary to our directives, both the President and myself. We don't condone this. We want to rate it. I thank you.